ebikuumaddembe Ssekama wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nga bw'atagenda kuttira ku liiso abakoze ekisinde ekya People's Front for Transition singa bagenda mu maaso n'okuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Atubulidde ku bantu bazze bakwatibwa bukyanga ekiragiro ekya kafyu kiteekebwawo mu ggwanga, so nno ye omwogezi w'amagye atubulidde ku nteekateeka y'okujja ku bannaffe abawangalya mu bitundu by'e Karamoja Emmundu nga bwe kutambula kati. So wabanga tebannaba kutuukiriza bino ebitongole ebikuumaddembe birabudde bannabyabufuzi abatandiseewo ekisinde ekya People's Front for Transition obutageza ku kukuba nkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Okusinziira ku Ssekama wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti bafunye amawulire nga galaga nti bano balina enkuŋŋaana ezitali zimu ze bakuba nga zino zakuviirako okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Twagala okutegeeza ekisinde kino nti bwe baagala okugenda mu maaso basooke bafune olukusa okuva mu minisitule y'ebyobulamu eraga nti enteekateeka zaabwe zino ziri wansi w'enkola ennungi oba enkola ennuŋŋamu eyatondebwawo minisitule y'ebyobulamu nti tekijja kusoboseza abo be bagenda okukuŋŋaana okufuna ekirwadde naddala kino ekya COVID-19. Enanga ategeezezza nti bakimanye nti abanaakwatibwa si bakubalamuza kisa. Okusooka okutegeeza poliisi ku nteekateeka zaabwe ez'enkuŋŋaana oba we bagenda okuŋŋaanira biki bye bagenda okuteesaako olukusa lwe bafunye mu kifo ekyo, abantu bameka, entambula n'ebirala byonna byonna nga ebikwatagana n'okuyooyoota obulungi meeting zino ze bagezaako okuteekateeka. Ku biragiro bya kafyu atandika ku ssaawa emu ey'akawungeezi okutuuka ku 11:00 ez'okumakya. Enanga alaze omuwendo gw'abantu abazze bakwatibwa. Ekirwadde kino kigenze kikendeera abantu abali ku ndiri, ennamba zikendedde nnyo ate ne cases ez'abantu abafa olw'ekirwadde kino nazo zikendedde, so kiviiriddeko abantu okugayaala okugoberera enkola eriwo ekiyinza okuviirako ate ekirwadde kino okusibuka buto nga we kyali. Amyuka omwogezi w'amagye ga UPDF Colonel Ronald Kakurungu agamba nti okujja emmundu ku bantu e Karamoja kutambula bulungi nga kukolebwa UPDF. Wetwogera kati tusobodde okufuna emmundu 88 n'amasasi 925 mu kaseera ako. Abakulu b'ebyokwerinda bongeddemu amaanyi, twongeddeyo amagye ebitundu ebyo n'ebyokukozesa ebirala ng'ennyonyi ezikola patrol, nga motoka enwanyi ezisobola okutambuza abasirikale amangu. Omwogezi w'ekitongole ky'abambega mu poliisi Charles Twine alambulula bw'ati ku biri mu kitongole. Ate twagala okutwala okuwabula eri basirikale bannaffe nti okutambula mu budde bw'ekiro ennyo nga toli ku duty ate naddala nga tuli mu budde bwa kafyu kyabulabe nnyo, kubanga kituufu gojja kutuuka ku road block weyanjira oba oliawo omusirikale akuttira eriiso naye ate omutemu ye tafuna chance ya kukubuuza ebyo. Biaora Gabriel, Sorot TV, Omunya.